kati okuva bwe navaayo nga buli mu music industry bo balowooza baagala creatingayo muyindi mulala kusebe mwetaaga ne mubuulira there is only one Bobi Wine. So kyanaku nnyo naye tebayiga. Nali ntunula nenda obumenyi bw'amateeka mwalaba abalenzi abajja wano ne bakola effujjo era amagezi bwe twabannaffe amu ba ignoring tebawa importance kubanga Katonda yeebaka era mujja kola buli kibi kisasulirwa ku nsi ate mu time ate mu cash. So mwalabye kubanga yo gavumenti eriwo okudifendinga na kukuuma abo bonna kasito balaga gyovumirira Kyagulanyi ne bw'okwata omwana bajja kuleka ne bwotta omuntu bajja kuprotectinga kubanga obayambako okulwanyisa Kyagulanyi. Balowooza balwanyisa Kyagulanyi olwanyisa Bannayuganda. Mwalabye bwe bagenze mu lubiri lwa Ssaabasajja ne bakuba abantu on camera naye tewali akyogeddeko befudde abatana bakiraba. Lwaki wano babulwadde bakola ebikolobero kasita batuvulira Kyagulanyi. Njagala okubategeeza baganda bange abo abantu be babaagala bakozesa bukozesi era nkakasa babeera eyo ne bakusekerera naye oluvannyuma lwa byonna mulaba nga buligwa abangi ekyenaku babuuka budde bwizi abasinga babatemula babasanyawo baba tebatemudde bamaliriza bubi nnyo. Tubalaba n'abalala beebuusa mwalaba engeri gye bagezaako okutulugunya baganda baffe mwalaba Olivia oyo nno ye mukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi avuddemu omwasi ku nsonga za Alien Skin era n'amulabula amugambye atya kankongereyo n'akatambi banagana n'empisa ensiwufu eziri mu music industry ne bannanga temunanyiigira bayimbi mwebuuze kivaawa si gwe mulundi ogusoose nga bakozesa abantu basooka kozesa bakakoza mutale ne bakozesa bakitatta baganda baffe babadde mikwano gyaffe Zebula Mando bamukozesa tebamaliza bamutonodde Sobi kyali waffe twazanyanga naye panki bamukozesa bamaliriza bamutemudde kati bakozesa abaana mbalaba banoonya mu geto batapinga mu bwavu bo ne bakozesa naye ng'oluvannyuma lwa byonna bagenda kusaanyaawo ekikulu tebayiga. Kati bambi Museveni bukyanga mulabi basipapa naye tebayiga ekyenaku buli gwe bakozesa abalowooza wanjawulo kwolwo. Awo nyini kansubire ebigambo bya President Robert Sentamu Kyagulanyi osobodde okubeera nga bwotyo obyewulirirako. Alabudde Alien Skin okubeera nga akyusa mu nneeyisa okubeera nga akyusa ne mu mpisa, otherwise tajja kufundikira bulungi singa anaaba teyeeterezezza. Omusajja ono oyinza olowooza ebintu ebimu aba tabiraba naye abeera abiraba just lwakuba asirika busirisi. Asirika n'abireka ne bikola ki? Asirika n'abireka ne biyita. Mujjukira bulungi incident eyatuukawo Alien Skin n'abavubuka be we bagenda ku kitebe ekya National Unity Platform ne bakolerawo effujjo nga kwogase n'okubeera nga bawandiika ku bisenge. Bangi bali bamanyi nti oba Nuupu egenda kubaako nekyeyogera oba egenda kubaako n'engeri gye reactingamu, naye ensonga ezo yazimma amazzi era nga bw'owulidde omukulembeze bw'ategeezezza. So ensonga omukulu aziraba lwakuba taziwa budde. Mulimu n'ebitakyamumalira ki? Mulimu n'ebitakyamumalira budde. Ate yatugambye essaala ekola nnyo. Ekitegeeza ennaku zino buli amumanyiira, buli amujooga amuloopa waani? Amuloopa wa Katonda. Era ogenda olaba nga Katonda essaala zaanukudde nga batandika okwekuba bokka na bokka abo babadde bamulumba. Kale kankongereyo n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atannaba, naawe atannaba kulekinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Reasoning nga bana ba pitu mugezeeko tu reasoning nti yes bagenze ne bakuba simanya waliyo bazadde be. Yes bwe bagenda mu ddwaliro tewaliyo bazadde b'abantu, tewaliyo abaana.
tewali abaana bali ne mu ICU intensive care unit temutugamba bintu bya kisirusiru ebyo ayina ekirala no but buno bubaka bubo boba toyina kyakwogera tukimanyi waggwamu toyina wadde ekuba ennyonyi toyina wadde ekuba ennyonyi wadde eyimiriza omusirikale nga kutte enguzi n'ogimuwa so bino ebintu byabanene biveemu gwa muntu eyasooka otegeka palaso n'omutegeka n'amaalo g'embalala ebivulu ne bigaana n'ogaba ssente nyingi nga tutegera field gy'olimu n'oyomba ne babajjo n'oyomba ne ba abitex era field ya promotion n'ekulema bw'oba oyagala kudda eno mu kwogera weebuze ku bantu abaludde mu kwogera lekerawo okwogera nti abeeno bagenda kumpagira abeeri bagenda kumpagira style up. If you have nothing sensible to say, keep quiet. Oshitegera kati nobati events temututawanya. We are busy. Tuli mu nteekateeka twagala kukola kivulu. Mukyala Jani Namukasa kansubire ebigambo bye osobodde okubeera nga mwana tu obyewulirirako. Mu bigambo bye ddala Bannayuganda si basanyufu wadde yadde n'akatono nti wadde Palaso yagende wa Alien Skin n'akola byonna bye yakola n'ayonoona ne bye yayonoona, naye waliwo ensonga enkulu abantu mbu ze babuusizza amaaso. Abantu naddala poliisi n'abo abawagira poliisi okukwata Palaso bazibuusizza amaaso. Z'ensonga ez'okubeera nti Alien Skin yakyasinza okubeera nga akola effujjo. Bigambo by'abantu si bigambo byange. Bigambo by'abantu bagamba Alien Skin yakuba abasawo. Yasalako eddwaliro lya Nsambya lyonna munda ne bakuba abasawo, ne wabweru ku mulyango nako ne bakubirawo abasawo. Munda mulimu abalwadde. Kwegamba embeera eyo yonna eyongera kulaga nti Alien Skin ye mukozi ow'effujjo akyasinze. Nziramu bigambo by'abantu si bigambo byange. Nawalala ndi bagamba ne mu nkuuka omusajja nga yakuba abantu mu nkuuka. Omusajja nga yakuba abantu mu nkuuka ebyo byonna poliisi mbu teyabiraba. Then bw'oteeka enkuuka ebbali waliwo ne we yalumba ekitebe kya National Unity Platform ne bakolerawo effujjo nga kwogase n'okubeera nga bawandiika ku bisenge byabwe. Eryo nalyo effujjo nalyo liraba nti ddala omuntu ali ku bbeeyiro naye akola effujjo erifaanaganako bwe lityo. Mazima ddala Palaso bamukwata bagambye ekituufu ne Alien Skin naye bamukwate. Tebageza ne beekubira sayidi, poliisi tegeza ne yeekubira sayidi. We bakwata Palaso ne Alien Skin bw'ati abeere nga mwana tu akwatibwa kubanga ye kafulu ow'effujjo, ye muyimbi akyasinze effujjo mu industry yonna n'ate poliisi emuleka bulesi n'emisango bagimuggulawo nga babawunsa bayogedde ne bagamba baggulawo emisango ku Alien Skin ne Alien Skin takwatibwa. Poliisi yagaana okumukwata mbu ne bawandiika n'ebbaluwa ne baziweereza IGP mbu naye era byakoma bukomyawo, ekitegeeza Alien Skin tewali we basobola kubeera nga bamukwatira. Embeera yo bwetyo bweri, abantu bo si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu, naye nga zo updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako nnyo. Kati obadde ku Jika Media kusaba likinga video atanaba kugirayikinga, naawe atanaba kusubscribinga ku mukutu guno gusubscribingeko, tujja kubeera nga tukuleetera amawulire mangi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Tusinkane mu comment section ng'oteesa. Bw'oba olina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu nga omukutu, yita mu comment section tubeere nga bwe tutyo tuwuliziganya ng'ekintu tukikwasaganya amalidaadi sana ate nga tutambula tuti nga tutambula babiri nga tuwuliziganya affembiriri. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.